mwana wange bambi mukwano gwange mwana wange nganjali yange gakiro byamire mukwano esendo gakiro byamire mama ekidawenza mukwano ojo mwana wange kitalo nnyo kitalo ddala olw'akatambi ako ke mulabye olw'omukyala eyafudde kyokka ate nga yabadde lubuto. Okusinziira ku sisita w'omugenzi agamba kwabadde kulagajjala kw'abeddwaliro erisangibwawo ekyali Wajjala lye bayita Lifelink Hospital. Ye 100% agamba bwabadde bulagajjavu bw'abasawo abaaviiriddeko sisita w'okufa kyokka ng'ali lubuto n'omwana tebasobodde kubeera nga bamuseevinga yabadde mu lubuto, bombi babiri baafudde. Okusinziira ku ono n'akatambi ke twalabye ke yakutte, time yatuuse ng'abasawo bambi bali ku paniki, ng'olaba omusawo agezaako ky'asobola okubeera ng'azza omugenzi engulu ekitaasobose. Time n'etuuka nga bannansi we bafuluma we bayingira kwegamba ng'olaba tension obunkenke bwabadde bw'amaanyi nnyo mu eyo time. Naye ye asigala akikonfaminga nti obulagajjavu bwavudde ku basawo aba Lifelink Hospital erisangibwawo ekyali Wajjala. Bwe bityo ebyagenze mu maaso. Kitalo nnyo, kitalo ddala.